Empaka z'obwannalulungi ezimaze ebbanga nga ziyindira mu ssaza lya Kabaka ery'e Kyaggwe kyaddaaki zikomekerezeddwa. Abawala abalagavu 9 be baatuuse ku z'akamalirizo ku mukolo oguyindidde ku Breddo Hotel mu kibuga Mukono. Omumyuka wa Ssekiboobo nnamba 2 omugole akyaliko n'omuzigo Fred Katende y'abadde omugenyi omukulu ku mpaka zino ng'abasazi baazo baayokyezza abaavuganyiza ebibuuzo ku nsonga ez'enjawulo ku byafaayo bya Buganda n'ebyo bye boolesezza. Ssaabasajja Kabaka yatikkirirwa ku lusozi Naggalabi omwaka gwali gwa 1993. Baana bawala bano teboolesezza bulungi bwokka ng'abasinga bwe balowooza, wabula boolesezza n'ebitone eby'enjawulo omuli amazina ag'ekinnansi, okulaga obukugu mu kulanya, okwolesa emisono egy'enjawulo ne kalonda omulala. Lwasa ennyange egabula ezziba, nva mu mutuba gwa Kaaso Ennakatyaba, nva mu ssiga lya Kituma. Patrick Ssekabembe akulira eby'ennono n'obulambuzi mu ssaza ly'e Kyaggwe yeebazizza nnyo abazadde abaabeesigisa abaana baabwe ab'obuwala okwetaba mu mpaka zino, n'agamba musanyufu nti bano empaka we zifundikiddwa nga baliko bingi bye bayize, ekintu ekigenda okubafuula ab'enjawulo. Okuwa nga gw'omuwa tomumanyi, tubeera mu masomero naye omuntu asooka nakwetegereza nalaba n'omwana dde omwana akola ki wanaasula, naye omwana n'amukuwa omuliise omunywese n'akkiriza nti omwana ali buki bulungi. Bannalulungi gye muli mwenna naamwe abaayita mu nsonga eyo, gali gaba magye, teri kulya bulungi, teri kunywa bulungi. Omutaka Christopher Kaddu Namutwe akubirizza abawala okubeera abasaale mu kukuuma empisa n'obuwangwa bwa nnyaffe Buganda, bave mu by'okukoppereza empisa n'obuwangwa bw'abagwira okubaleka nga bakiboggwe tebaliiko misingi kwe bayimiridde. Empaka zino tuyigiriza abaana baffe abawano mu Buganda n'abava mu bitundu ebirala okumanya ebintu eby'obuwangwa bwaffe, empisa zaffe ez'ekinnansi okuziwa ekitiibwa nga bassa mu bantu ekitiibwa, era tukubiriza abawala okubeera nga bawa empisa zaffe ezawano ekitiibwa okusinga lwe bakopperera buli kintu buli kiseera, ne bakoppa empisa ez'ebweru. Ennaku zino nga bwe mulaba abaana bagenda ne bambala damagi ng'ebitundu eby'emibiri gyabwe bitandale mu bantu ebisinga birabika. N'ekirala twagala okutumbula ebyobulambuzi mu Buganda ne Uganda yonna okutwalira awamu. Bannalulungi babakwasizza satifikeeti okuva mu ssaza n'ebirabo okuva mu Sun City Paints nga bano be babadde abavujjiriza abakulu ab'empaka zino. Ye omuwanguzi alangiriddwa nga ye Nuliat Nakangu Kyazze ng'addiriddwa Jessica Namayanja mu kyokubiri ne Gloria Nassaazi n'akwata ekyokusatu. Nnalulungi w'ebyobulambuzi ow'essaza ly'e Kyaggwe 224 Nakangu ayambaziddwa engule ye era omumyuka wa Ssekiboobo Fred Katende n'amukwasa ekirabo kya TV. Junior Lubowa nga ye kitunzi wa Sun City Paints ku lw'ekitongole naye atongozza Nnalulungi Nakangu nga ambasada wa kampuni yaabwe, ng'era ono amukwasizza cheeki y'akakadde k'ensimbi kalamba, asuubiza n'okutwala bannalulungi mu Hotel Africana e Kampala okulyamu nabo nga bwe beeteekerateekera eza Miss Buganda. Aba City Paint tuvuddeyo ku mulundi guno okuwagira empaka za Miss Buganda Tourism essaza ly'e Kyaggwe, era omuwanguzi tumuwadde cheeke y'akakadde kalamba nga motivational token, ate era n'abawanguzi bonna beetabye mu mpaka zino bali bana 9 tugenda kulyamu tunywemu nabo ku Hotel Africana, n'ekigendererwa ky'okwagala basooke bagimanyiire ng'empaka ziri eza Buganda yonna ez'amasaza 18 tezinnabeerawo. N'olwekyo ebyo bimu ku bitono bye tugenda okukola n'abaana abo, naye nga tulowooza nti ekitono kye tuwaddeyo ng'aba City Paint kivudde mu bakilayanti baffe abatuwagidde okuva lwe tuzze tutandika okubaweereza. Mwongere okutuwagira era naffe tetujja kubayiwa. Nnalulungi w'ebyobulambuzi ow'essaza ly'e Kyaggwe 224 Nuliat Nakangu Kyazze asuubiza okukolagana n'ekitongole ky'ebyobulambuzi ku ssaza
okutumbula pulojekiti ye gye yatuumye Back to My Roots ng'atunuulidde nnyo abavubuka abava ku nnono n'ebyobuwangwa ng'agenda kuyita mu magombolola wansi. Olwaleero nze nfuuse nalulungi lw'ebyobulambuzi essaza lyaffe erya Kyaggwe. Teekateeka gye nnina eri essaza lyange okusookera ddala tugenda kukolaganira wamu n'ekitongole ky'essaza ekitwala ebyobulambuzi nga nina enteekateeka ey'okutondawo pulojekiti gye natuumye Back to My Roots. Eno ng'egendereddwamu okutunuulira abavubuka ab'ensangi zino be tumanyi obulungi nti baava ku nnono. Bano nno nja kukikola nga mpita mu magombolola. Sijja sobola kikolera ku ssaza naye nja kugenda mu magombolola ag'enjawulo buli gombolola nga ndimu olunaku lwalyo. Olwo nno tufune abasomesa ab'enjawulo abasomesa abavubuka abaffe abo ku nsonga z'obuwangwa n'ennono awamu n'obulambuzi. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana w'omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you